Good morning, Master Mtia kansubire muri bulungi nnyo bana Uganda gye muri amanya agange nze Lwassa Emmanuel. Balamusizaako ne mbatumirako mwenda gye muri. Abivugani Access Building Lubaga Road ejja kutuusako ensonga z'obujjanjabi. Mukubire kasimu ke kali awo ku screen kaliko ekigambo Biva Organics. Obujjanjabi bwonna bweetaaga omusajja ajja kuba bukolako ebintu bitambule nga bonoba obyagadde banga bono bye expectinze. Kale no bishito bekiri ensonga zo tuliko olunaku lwaleero zitukereddemu z'ensonga z'omukulu Lwassa Emmanuel Kawesa. Musajja mukulu oyo bwatyo yavuddeyo n'ayanukula ku nsonga z'omukulu amanyikiddwa nga Angel oba badde mukyala gwe buyita Angel. Mukulu ono nyina audio ze zigenda okuzannya wano ze mugenda okuwuliramu kati awo mwewulireko yennyini nga annyonnyola nga Angel bw'abadde n'amaalo amangi ennyo. Era okufumba omwaka kibadde very enough. Kati tukoma muwuliramu tuleke tukomewo. Tekiwa kya muzannyo bintu byonna yali alaba bipya sente aziraba bulabi yali muzibu nnyo naye afumbye omwaka gumala agende afuna omulala siiko ebyo omuntu yali wamaalo nnyo buli kimu ng'alaba kipya tolina bwomukontrolinga yaddayo gyeva afaali wange gyabeera olwo twakoma kivubuka mbu kikola bukedde wenawudidde taakumanya nnyo ebyekiyayi ndikubulamu bulala nze lyate nzikola ate yatutte entono weewaawo yoyo mumuwulidde omukulu Lwassa n'abagambye nti ayagalanye ne Angel omwaka gumu ogwise emabega. Era mbigawo bya Lwassa agamba nti omukyala amaalo mbugaali mangi buli kimu ng'alaba kipya sente nga yakaziraba nga yenna ali awo tategerekeka n'alabamu nga balimaganye. Mu bbaluwa ya Lwassa y'eggulo gye nabasomedde mwabaddemu ka paragraph akagamba nti obwenzi obusukkiridde bwali bungi oba munfuna bulungi nnyo. Kakati nawe tuli tulina ekibuuzo. Lwassa avuddeyo okwogera ebyama by'omukyalo ono nga bwamugamba nga bw'alina amaalo amangi, bw'ali omubbi, bwe yabba ssente ze, bw'abadde omwenzi, bwe batajja kusobolagana, bula n'ebisigadde okulabika nti ebintu bigenda mu maaso, obulamu bugenda mu maaso. The question mark is, omukyalo ono taanyiige naye n'avaayo n'akola kye bayita retaliation oba nadda n'ayogera. Omukyalo n'asirika n'abanga n'abatanzi bwe yasirika. Era Lwassa yagambye nti omwaka ogumu gwafumbye gumala kagende ye nga Lwassa asigale ng'akola emirimu gye emirala obulamu bwe busigale nga bugenda mu maaso. Awo we tuli abantu bangi babadde basazeewo nga bagezaako nnyo okuba nga bakola okuta Lwassa bamwogerera ebigambo era Lwassa kino era Lwassa kiri Lwassa bulabula babanja mbulemize. Naye nga omanyi omusajja oyo muku baasiba ennyama mu mawulire amawulire agamanyira tayagala nnyo okumanya biddako oba okitegeera bulungi nnyo. Yabagambye ekigambo kimu nti it's very okay yajja kufuna omukyalo omulala very soon. Tayagala nnyo okumanya biddako ajja kufuna omulala waba amwetaaze oba okitegeera bulungi nnyo. So bwati bwe gutyo beguli ensonga za Lwassa zakatandika butandisi kati. Angel tanaba kubako kyeyayogedde kiri awo, tanaba kulabibwako mu public, tanaba kuwulirwako wantu wonna. Tukyamulinze bulinzi anaasirika n'abeera silent oba anaavaawo n'alwana olutalo luno. Kubanga Angel wanaasirika ajja kuba media agizinzeeko oba ajja kuba abantu bategedde saidi ye. Wabula ate Lwassa wanamunyigiriza nnyo. We expect this lady okuvaayo. Lwassa tali mu Kampala. Naye olaba asinzira bweru nga baweereza bubu audio n'amaloboozi n'agaweereza TV ez'enjawulo n'agaweereza abantu ab'enjawulo. Ekibuzo kiri nti wadda wani Kampala tagenda kuddamu akyali agende nga yennyonnyolako ku buli TV ng'annyonnyola ensonga lwaki bayawukana n'omuwala ono Angel. That's a very big question to answer.
eri mwami Lwassa. So awe tuyimiridde. Lwassa bibye yagambye nti Angel Amaalo gaali gamusukkako. What do you expect? Lwaki olangira omuntu Amaalo bwotyo? I think abantu betu batwagadde ffe n'okubajjamu Amaalo. Kiki Lwassa kye yali asubira mu Angel? Omukyali yali akola mu sauna, mu massage, mu salon. Omukyali yali omwavu nga yeekolera bibi. Wale musubiramu ki oba kitegeera. Kyekyo kye nadanyumyako ne Calvin n'agamba nti abantu abamu Lwassa teyamanya ng'akwana Angel. Like yamanya naye yaliko obusungu, yasalirangamu obusungu. Kyena tentera okuyita desperate moments, calling for desperate decisions. Busungu wali muliko nga yagala okulabika nti alaga nti ali relevant mawulire tayagala kusemba nacho. Naho zanga akwanya omukyalo ono naye nga si yali type ye. Kati omuntu gwe yayagala gwalangire sawa zino nga balina amagundi amala amangi ennyo bwatategeranga ebintu byabirabanga obulabi. Ye mukulu Lwassa oba kitegeera bulungi nnyo. So ebyo katubirinde byeyongera okutambula tulabe gye binagwera or else otherwise emboozi nabagambye netandika butandisi. We expect to see so many other people. Ekyo nkubuulira mazima. To expecting okulaba emivuyo mingi nnyo maaso egigenda okwongera okujja. Stories about this gentleman. Oba ofuna bulungi nnyo. So let's hope this time around anakakana nalaba ekiddako. Naye nga tulina ate kiranise ebimeje mpuliddemu alina wagambidde ku omusajja mbwe ekivubuka kyakubukedde kakati yawa kivubuka kyekyo abambadde batuga ekivubuka kimerika naye onatuga ekivubuka kyakubukedde kyekyatwala omukazi kyekyapanga omukazi naye akasanjuza mu baluwa gye yamuwandikidde yamugambye nti essente ze watwala ntono nnyo naye kankusabire baleme kuzikubbako oba kitegeera naye bajja zikulyako ng'okandula maaso. So katusuubire Angel sente ze yatwala n'emmotoka anabikolamu ekiramu naye Angel kati erinnya lyajja she's popular nsi emutegeddeko kko kemutegeddeko not with a good reason but ye ng'omukyala kimumala baggulawo saluuni ye asobola okukola sente oba kyangu nnyo okufuna omusajja omulala obulamu ne busigala nga bukola ki nga butambula. So nolwekyo here you go ku nsonga z'abalwasa tujja kusenga tukola follow up on a daily basis tulabe ate kiki ekinaba kigenda mu maaso. Nze Wasswa Emmanuel. Afumbye omwaka gumala agende afuna omulala siiko ebyo omuntu yali w'Amaalo nnyo buli kimu ng'alaba kipya tolina b'omukontrolinga yoyo yaddayo gye yava ate ali wange gyabeera olwo we twakoma kivubuka mbu kikola bukedde we nawudidde sitakumanya nnyo ebyekiyayi ndikubulamu bulala nze lyate nzikola ate oyatutte entono